Abaruumi essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tulina emirembe ne Katonda mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ye mwe twayita okufuna ekisa kino kye tuyimiriddemu, era tusanyuka mu kusuubira kwe tulina olw'okugabana ku kitiibwa kya Katonda. So si ekyo kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, nate okugumiikiriza kuleeta empisa ennungi, n'empisa ennungi zireeta okusuubira. N'okusuubira tekukwasa nsonyi, kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe mu mwoyo omutuukirivu gwe twaweebwa. Bwe twali nga tukyali banafu, mu kiseera ekituufu Kristo n'atufiirira abatatya Katonda. Kizibu omuntu okufiirira omuntu omutuukirivu, oba oliawo mpozzi omuntu aguma okufiirira omuntu omulungi. Naye Katonda alaga okwagala kwe gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo n'atufiirira. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, okusinga ennyo atulokola okutuggya mu busungu bwa Katonda. Kuba obanga bwe twali tukyali balabe, twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'omwana we, kaakano nga bwe tutabaganyiziddwa tulirokoka olw'obulamu bwe. Era si ekyo kyokka, era naye tusanyukira mu Katonda mu Mukama waffe Yesu Kristo atuweesezza kaakano okutabagana okwo. N'olwekyo ng'ekibi bwe kyajja mu nsi olw'omuntu omu, era n'okufa ne kuyingira olw'okwonoona, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Kituufu ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka tegannaweebwa, naye ekibi tekibalibwa awatali mateeka. Kyokka okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuuka ku Musa, era ne kwaba abataasobya ng'engeri ey'okwonoona kwa Adamu, ye kye kifaananyi ky'oyo agenda okujja. Naye ekirabo eky'obuwa tekifaanana kwonoona. Kuba obanga olw'okwonoona okw'omu abaafa bangi, kisinga nnyo ekisa kya Katonda n'ekirabo eky'obuwa mu kisa ky'omuntu omu Yesu Kristo kyasukkirira okubuna mu bangi. Era ekirabo eky'obuwa tekifaanana n'ekyava mu kwonoona kw'omuntu omu, kubanga omusango ogwava mu kibi ekimu kwaleeta okusingibwa omusango. Naye ekirabo eky'obuwa ekiva mu kwonoona okungi kireeta okuggyibwako omusango. Kuba obanga olw'okwonoona okw'omu okufa kwafuga ku bw'omu, okusinga ennyo abo abaaweebwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obuwa eky'obutuukirivu balifugira mu bulamu ku bw'oyo omu Yesu Kristo. Kale bwe kityo ng'olw'okwonoona kw'omu omusango bwe gwasinga abantu bonna, bwe kityo n'olw'obutuukirivu bw'omu ekirabo kyali ku bantu bonna okuweebwa obutuukirivu obw'obulamu. Kubanga olw'obutawulira obw'omuntu omu oli abangi bwe baafuuka ababi, bwe kityo n'olw'okuwulira kw'oyo omu abangi balifuuka abatuukirivu. Amateeka gajja okwonoona kusukkirire, naye ekibi bwe kyasukkirira, ekisa ne kisinga okusukkirira. Era ng'ekibi bwe kyafugira mu kufa, era n'ekisa kya Katonda bwe kityo bwe kyafugira mu butuukirivu, ne kituweesa obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe.